Banatemegwa baligi y'eggwanga y'ensero emirundi 3 gy'omuddiringanwa omwaka 2013-2015 era nga bawangudde ekikopo ky'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ekya Zone 5 City Oilers. Olwaleero bawadde ekikopo kye bawangula mu butongole eri kampuni ya City Oil ebateekamu ensimbi ku mukolo ogukoleddwa ku City Tires mu Kampala. Babadde kwasibwa ekikopo pulezidenti w'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'ensero mu ggwanga era nga ye muyima wa kilaabu eno Ambrose Toshaba ayozaayozezza ttiimu ya City Oilers olw'okutuuka ku buwanguzi era n'ategeeza nti obuwanguzi bwabwe bulaze nti omuzannyo gw'ensero gutumbuse mu ggwanga. Tusanyuse nnyo nti City Oilers yaffe wano mu Uganda yagenze n'ewangula ekikopo kino ekya Zone 5. Okuwangula kwa City Oilers team eno kiraga nti omuzannyo gwa basketball gukulaakulanye mu Uganda ne ligi yaffe nti y'amaanyi. Kuba emizannyo wa following City Oilers bwe yali ezannya esambe Tanzania buli tiimu yazikubanga ne point 230. Kati kiraga nti omutindo gwa basketball wano mu Uganda guli waggulu nnyo. Okusinziira ku mutendesi wa City Oilers Jordan Mande batandise okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa ezinaayindira mu kibuga Cairo ekya Misiri era ng'asuubira nti bakudda n'obuwanguzi. Twagala nnyo okuwangula buli wawangula ekikopo wekiwangula omulungi omulala oguddako wabeerawo enjawulo ekikopo si bye bimu n'engeri gy'okiwangulamu si kyekimu, so tulowooza nti nga City Oilers buli mwaka twagala kubanga tuwangula. City Oilers bakusitula ku ntandikwa y'omwezi gwa Desemba w'omwaka guno bolekera ekibuga Cairo ky'eggwanga lya Misiri okwetaba mu mpaka za Africa era nga bakazeetabamu emirundi ena egy'omuddiringanwa. Mu ngeri y'emu kampuni ya City Tires yaddukidde empaka z'amasaza ga Busoga n'ebikopo emidaali ssaako n'emipiira egiwera ddala 20 nga gyakuweebwa ttiimu empanguzi. Minisita w'ebyemizannyo bwa Kyabazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Inkono Amin Bosa yeebazizza kampuni ya City Tires olw'okubadduukirira era n'akunga obwa Kyabazinga bwa Busoga bwonna okujja mu bungi babugirize Kyabazinga ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno empaka lwe zigenda okukomekerezebwa. Twenda kusiima okusingira ddala bannaffe City Tires nenda kubasiima naddala bakobye ndige tunakoma okuba tukasamba amasazi kaapo mu Busoga bone banakoma okuba nga bakatuwa sponsorship. Brian Katende munabyamizannyo Kingdom TV Amalindi. This is Kingdom TV.